Enyamasoga mu kifo agenda okuzimbibwa essengejero ly'amafuta abantu bamaze dda okusengulwa olw'ettaka n'ebibanja byabwe ebyatwalibwa so nga n'abandi baafunirwa ddala ekifo gavumenti wegenda okubazimbira amayumba. Abantu batungire ssente bakakora ebintu by'enkulaakulana development. Abo abaire bali mu bujuvu obunyansi basajja bakagombeka amaju nga gumu garola agaliko omutindo abwirewo. Wabula bano beemulugunya ku miwendo gy'ensimbi ezabaweebwa nga bagamba nti zaalimu kyekubiira. Waliko abafuna ssente nnungi, waliko abatafuna ssente nnungi. Tusiikira mu bitundu nga Bukona LC1 compensation yabeera ku miliyoni 3.5. Nyamasoga Nyakitundu miliyoni 10 pa eka. Okusasulira abantu abakosebwa okukola enguudo mu kitundu ekitwalibwa kampuni ya Senok, abamu ku bantu bafuna ensimbi ezabuliwo so nga waliwo n'abo ba kampuni beyazimbira amayumba. Eri bansanga mu kayumba kale kaali ka bisenge 4 naye nga kakadde. Nga musulamu nga bameka? Natusulamu abantu 15. Naye bwe bajja ekibanzimbira ennyumba nene gye sandisobodde kugizimba mubutuufu. Abantu bano wabula beemulugunya ku b'amaanyi mu gavumenti abeeddiza ettaka lyabwe oluvannyuma lw'okukizuula nti lirimu amafuta. Ennyumba bandibadde nga bagizimbye eri naye mu ttaka lyange lyalimu ebizibuzibu nga bw'amafuta gaalabika enemanga kati abantu bawangulu nga bajja ne bakwata amataka gaffe. Muntu omukulu minisita. Ate mu ngeri y'okusitula embeera z'abantu abalinaanya ekitundu omuli amafuta, kampuni ezikwatibwako ziyambyeko okuzimba n'okubeeza amalwaliro ssaako n'amasomero. Ku mwalo ekyabasanvu, kampuni ya Senok eyamba okuwa buli musomesa ku ssomero lya Buhuka Primary School ensimbi emitwalo 2 buli omu buli mwezi nga bazongera ku musaala gavumenti gwe bawa, kye bagamba nti kiyambye nnyo okutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza. Kwezo za gavumenti gyemuwa kyobola abantu abasomesa bafuba nnyo okufulumya gundi ennungi. Yue Buliisa, kampuni ya Taro Uganda ekolera mu kino yazimbayo eddwaliro eryaggulwawo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, wabula nga abalikulira bagamba nti erifuna ddagala kuva mu gavumenti kye bagamba nti zingamiza emirimu gye bakola. Naye nga ekisinga kati okutusoomooza ng'eddwaliro okuba bwe tutandika okulikozesa tetufunangako ddagala kuva mu National Medical Stores okujja wano nga direct drug supply tetulina ddagala ate abantu bangi abajja wano nga bamanyi nti tugenze ku ddwaliro eno ye referral hospital eya district. Rebecca Kyobutungi ne Ssemakula Bambala zaabwe be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.